ate oluvannyuma tujja kubeera nga tetumweyongeza nga avuddeyo okwongera okumanya buli kimu ndaba kigenda okubeera nga tekitambula amawulire gano gamusangawa era awulira ate oluvannyuma lwokuba nti abantu babadde amanya bulungi okuli Badru Kasirye omugenzi kati wetwogerera okuba nti yatuva ku maaso wabula nga wemumulaba yakatuuka era nga gwabadde tamanyi kigenda mu maaso azze kubanga ate munange amukubako ekimunye omwana obulenzi Makona Brand of Uganda mumwe n'abadde nga bajja batukubeera ku Semuka TV Makona Brand ye muntu abadde awanga alinnyera kitiibwa ekitiibwa Katikkiro nga atambuliddwe naye buli webagenda okukiika embuga so essaawa kakati ngera mumulaba yatuuse dde okubeera nga atekulanga kulambako so kwataba ku Semuka TV genda kutukkiriza wano obulamu bugamba butya ssebo obwani obuba ow'ekitiibwa olaba bufaanana butya bulungi era tukulaba kakati twagala okukwebaza okuba nga ozze okulambulako ku Makona Brand of Uganda omusanze mu mbeera ki ali bulungi amawulire mangi agabadde gatambuzibwa ku mutimbagano ng'era b'omanyi abamu abakozesa obyomutimbagano so njagala oyongera okubakakasa nti ali mu mbeera nnungi Brian Semanda kazima muyita Makona yes ali bulungi okutwaliza awamu kubanga ategeera bulungi alaba akyalina obulumi naye si bungi bukendedde olunaku lwajjo abasawo babadde bamwekebejja naye nze nvuddeyo nga ndi musanyufu azzaamu amaanyi naye era nga bw'omanyi ekyekanga akyakirina naye ajja kuba bulungi Amina omuntu ali batandise okwebuuza nga bagamba nti ow'ekitiibwa olaba ajja okulambula Makona Brand of Uganda ddala nkolaganayo ki eri wakati wo ne Makona Brian Semanda muzzukulu wange era nga ankwatako butereevu enju mwava eya jjajjaawe Basilio Lucyamuzi eyo enju enkwatako butereevu azaala Basilio Lucyamuzi ssenga wange kakati nze jjajja wa Brian mutabani wange nze ndi kojjaawe naye era enju mwenzaalibwa n'eyo tukolagana nnyo ankwatako butereevu oyo omwana naye n'abatali bange nje bayogera abantu basatu naye abalala nga sibamanyi naye nga Makona mumanyi era nenneekanga nnyo kakati nenkubira ab'enju ab'enjawulo ne bantegeeza ebyo bibaddewo naye ne baŋŋamba ye embeera si nnungi naye nga waali okuva olwo mbadde nnondoola okulaba embeera mwali amawulire gansanga mu ofiisi awo ku makya n'aba CBS ndoza kaliisoliiso baabyogerako naye okubikakasa namala kulaba wakuterefayini kakati abamu ku bo kwaliko Badru Kasirye n'omwana w'obulenzi Isaac Ndamagye era nga Badru twateranga nnyo okujja naye asimanyi obeera wamulabako ko bwe nalaba ekifaananyi ne mujjukira nali teyali producer ba producer oluusi tebabamanyi abantu naye bwe nalaba ekifaananyi nalaba nga namulabako era nanakuwala nnyo abaana abato tubasuubiramu bingi nabo olugendo lwabwe nga lukyali mu maaso gaabwe nalumwa nnyo era nsaasira abazadde ba Badru Kasirye n'omulala Isaac Ndamagye basaasira nnyo okufiirwa abaana abato bwe batyo naye era ensonga y'ebidduka erina okusibwako essira era nsaba mmwe bannamawulire mube ne puroguramu ezikwata ku bidduka n'obubenje ku makubo abantu bafudde wali mu Lwera sino traka yatomedde aba taxi ate nga si gwe gusoose kale abavuga emmotoka balina okuba nga bakulu ekimala bangi abavuga sino traka abo baana bato ate bamu bavuga banywedde omwenge
kirowoozebwa n'ono yatomera bano bamakona yali anywedde omwenge. Kati abantu balina okwegendereza nga bavuga emmotoka. Bw'oba onywedde omwenge mmotoka gireke erinnya Uber oba funa owa boda oba takisi eya bulijjo oba funa mukwano gw'atanywa mwenge akutwala eka. Ekyokubiri ne bw'oba nga oli mulamu nga tonywedde vuga mpola ng'ogoberera amateeka g'ebidduka, siba olukoba, emmotoka bazikebere, emipiira nga mulimu omukka, byonna ebyo byetaagisa ku bidduka kuba tufiirwa abantu bangi nnyo mu bubenje. Olwo bano abakozesa obubi omutimbagano kubanga ebigambo bibadde biyitirivu nnyo nabo njisaba obeeko obubaka bw'obagamba ababika abantu ng'ate balamu. Obunafu obuli ku mutimbagano abantu baagala ababagoberera ababeera ku mikutu gyabwe ku gundi zaabwe baziyita batya? Social media handle. Waliwo abaagala likes oba followers ababagoberera ku mitimbagano. Kati oli tafaayo kwogera kyonna kimujjira kuba kati ono Brian Semanda Makona mumanyifu olw'emirimu gy'akola egy'amawulire. Bw'omubika abantu bajja kugoberera balabe oba kituufu. Ekyo kya bulagajjavu kiyinza n'okuleetera abantu emitawaana. Awo nno tukubiriza abakozesa emitimbagano bagikozese n'obwegendereza okwewala okweraliikiriza abantu. Taata wa Brian oyo gy'ali e Masaka kaakati bw'awulira ebintu ng'ebyo ne baganda be ne basenga be bonna gye bali. Bw'obika omwana waabwe nga mulamu bo bakoze mu Buganda tugamba nti abika y'abikanga, naye kikolwa kya bulagajjavu kiraga obutali buvunaanyizibwa. Tukivumirira nnyo. Tweyanziza nnyo tweyanze gwe Oweekitiibwa webale kujja kusuulirayo ko Makona Brand of Uganda omwoyo obubaka ki bw'osobola okumuwa Makona wonna waali ayongere okuba nti aguma. Ekikulu ekiriwo kati era mukimugambye naye mu kasenge mwali kufa ku bulamu bwe aleme kweralikira kirala kyonna obulamu bwe bunaddawo ebirala byonna bisoboka. Makona akyali muto n'olwekyo ajja kukola ebintu ebirala bingi nnyo yezimba akulaakulane mu kisaawe ekyalimu ekyamawulire oba eky'ebyokusanyusa. Kati ensonga enkulu eriwo obulamu alina kukola abasawo bye bamugamba asuuke bulungi adde ku mirimu atuweereze. Tweyanziza nnyo tweyanze gwe Oweekitiibwa Katikkiro ali mu kutulaba ku Ssanika TV. Timo kutoka kwa mwana abadde mu ndala talina ebifaananyi. Mamutayingidde. Timo. Aliwo atayingidde. Wasibye esina. Oweekitiibwa akamulaba essaawa kati mutuukirira era ng'obubaka bwasiwadde ategeezezza Makona Brand of Uganda ajja kubeera ddala bulungi enjawulo bw'eri nnene ddala. Kozesa bulungi emitimbagano tobika mu muntu olateekeddwa tegeeza bulungi ekikituusa twongere okuba nga tusabye Makona Brand of Uganda ayongere ddala